Yo mu katale ka Usaafi we buzibidde olwaleero ng'abasuubuzi abasukka mu 150 be baakeewandiisa okufuna emidaala. Kyokka abakulira akatale kano bagamba nti tebalina busobozi bumalawo basuubuzi ababadde bakolera mu paaka yaadi. Abasinga obungi abazze bangoye na ngatto tujja kugezaako okulaba nga tukozesa paaki eyo wamu n'abo abazze. Ettundutundu ly'akatale kano lyaweebwa abasuubuzi ba kasooli ssaako n'ab'ebijanjaalo era mmotoka ezitukula ebyamaguzi bino tuzisanzeewo. Bangi abwadde bajja naye nabo emidaala tewali olw'ensonga eri eringa sitoowa. Kasooli n'ebijanjaalo babiyiwawo bapaakinga bupaakinzi tewali na bantu tewawerawo abantu 5. Singa kati emidaala egyo weegiri singa bannaffe bafunye ebifo ne tukola. Naye kati nga bw'olaba ensawo gendayo zikebere abantu mulimu babale. Kati naffe wano bagaateekawo parking nabo batuuza wakoze eki wakyabuze akatale kongera kufunda ate nga bakola ki basirika abantu. Kasoza tusane gavumenti eno program eyo ey'okuteekawo parking bagisazeemu olw'obungi lw'abantu abeeyongedde mu katale. Nsabira ddala ab'ebisitoowa baba bajjawo batuleetera abapaaka yadde tukole nabo kubanga ebyo ebisitoowa batuteeramu amadagala ne bamala bo ne bagenda ne gasigala nga gatuwunyirira omuntu n'olumwa omutwe ne tukwega bulwadde bwe baatuleetera. Abakulira akatale kano bagamba nti kizibu okujjulula oba okugoba abasuubuzi bano kubanga omusolo akatale gwe kasinga okukuŋŋaanya guva wano. Kubanga bwe tuba tugamba nti tubafulumye bali bayingire kitegeeza n'omusolo gubadde gusolozebwa gugenda kukola ki kusali. Baabasuubuzi abalala abavudde mu katale ka paaka yaadi amakanda bagasimbe ku katale akapya akaateekebwa ku kizimbe kya Ham Towers awo wennyini okuliraana paaka yaadi. Sabbiiti ewedde abakulira Ham Towers baategeeza ng'abasuubuzi bwe baweereddwa omukisa okukolera mu kifo kino ekijja nga baakumala emyezi 3 nga tebasasula.